Ne ku celebrity track UG extra ku YouTube ojja kutufuna bulungi. Olunaku olwaleero ndeese ndowooza bwe njogera kwa gospel artists ono ye muyimbi asinga okunyimbira nze n'empulira ng'oluyimba lunkutteko. Ate mu nnyambala mu bayimbi aba gospel yasinga okinkubira akuba ekyambalo. Bwe tumaliriza interview eno tujja kukwata details buli kimu kyayambadde atubulire hannange. Asooka ababuuzeeko maama sigenda bimalayo atubuuzeeko taata tubuuzeeko. Abalaba ina mukama ffe bazibwe nnyo. Yebale mukama okubakuuma kubayisa byonna bye muyiseemu abampera omukisa mukama. Amanya nze Dangelo Busulwa. Waliwo akayimba kensinga okwagala era nabo bagenzi ndowooza bakaagala naye tebamanyi kituufu oba wayimba ki ekituufu njala kimu ku kimu. Inaana Kagamba nti imani ifite imbaraga, imana ifite imbaraga, mana yanje ifite imbaraga, imana ifite imbaraga, nti Katonda alina amaanyi, Katonda alina amaanyi, Katonda wange alina amaanyi, imana yanje bengamba nti mana yacu ifite imbaraga, nti Katonda waffe alina amaanyi era ne mu ekyo ky'oyitamu agenda kukuggyawo mu linnya lya Yesu. Dangelo mpulira nga ayimba Olunyarwanda. Oli musajja Munyarwanda? Ennimi zonna tuziina, Ssaabasajja Kabaka tasosola, ffenna yatusembeza kati buli kimu tukiri. Oluswayiri, Luganda, byonna twogera. Ate nze ndi muntu awoomerwa ennyo ennimi. Buli lulimi lwonna ndukansa mu linnya lya Yesu. Twagala otandika tuyimbira ku Lugwala. Olwo ninayo n'oluyimba lunatera okufuluma baluyita Gina Loipe. Awo nkutadde. Dangelo, wenkulabira olunaku naye oli smart ani akudesigning? Ekitiibwa kiddire Katonda yampa management banfaako. Yesu ayinayo abantu bensabye Katonda gwali eyo akugatteko omwami oba omukyala oba omuntu oyo asobola okufuula ekyesimibwa. Tuddemu essaala eyo osabire omukulu Shafiiki. Mukama mugatteko omuntu asobola okukyusa obulamu bwe mu linnya lya Yesu. Design ogambe design ani? Management yange yebikola byonna. Olunaku olwaleero bannange omukulu yakkiriza olunaku olwaleero amasinzizo gaggulwewo kati nga ababadde muyimbiranga mu kyaki abasinga mukolera mu kyaki muyina kyaki ze musabiramu olwaleero babatadde. Olunaku mulutandise mutya? Wabaddewo akavuyo konna? Nze gye mbadde tebaddeeyo kavuyo, tubadde mu kusinza Mukama era ne tuyimba ne tunyumirwa nnyo. Twebaza Katonda nti n'ekyo nakyo kyabaddewo era nze ndi musanyufu okubeera nti no bayizinzeemu lockdown mu kanisa tujja kweyongerayo mu maaso paka byonna binaggwerawo ddala mu linnya lya Yesu. Ebbanga lino obadde okikwasaganya otya? Abayimbi abasinga bainovetinze emirimu egy'enjawulo wasigala mu music yekka wagamba kankole ebintu ebirala? Amazima nze ndi muweereza wa Mukama. Music simukola nga business. Bayibuli egamba nti tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebirala bitwegattako. Ebintu nga kyendinze ebintu ebisinga obungi binneegasseeko bwegasi. Kati nze era nasigala mu buweereza mbadde mu kusaba, kuwandiika nnyimba, kulambula balwadde, kusabira bantu era Mukama gyangabiriridde era nga bulijjo nandiisa byonna. Nze awo mbadde era saafunayo nti kati oba nafunayo business endala. Mwe abaweereza mu church abantu bano abadde ewaka twalaba nti buli omu abadde mu kunyigirizibwa. Abantu bano basigala bawaayo ekimu eky'ekkumi oba bagamba naffe katukwatemmukko kuba kati kyaki zino ziyimirirawo ku musingi gw'abantu era abantu be bayimirizaawo kyaki abantu ye kyaki. Abasinga babadde kyabakosaamu olw'endiga obutajja. Kino kibayisiza kitya? Nze nga Dangelo Busulwa ekintu kuwaayo abantu tebawaayo kulwanga bagagga nnyo ate tebalemwa kuwaayo mbulookuba babeera baavu. Waliwo ayina miliyoni 10 naye nga tasobola waayo mutwalo, newabeerayo ayina omutwalo ng'awaayo 1000. Kakati guli mutima. Abantu mu COVID-19 basigadde bazimba amayumba. Abantu basigadde bagula engoye era amaduuka agamu maggule, supermarkets ng'ebintu bigulwa. Kitegeeza oyo alina omutima ogw'okuwaayo mu kkanisa eri omuweereza wa Mukama asigadde awaayo. Kubeera naffe tusigadde tugenda mu studio ng'era tusasula ennyimba nga tukola. Ne ku BBS Telefayina musigadde mujja ng'era mugenda ku petrol station ne munywa amafuta era ne mujja. Abantu basigadde bawaayo abo abawi. Abo abatali bawi beekwasa. Yes, nenga olowooza ky'abantu president okukkiriza abantu 7 mu church kino tekina kye kibanyizeemuko abantu okubasala omuwendo nga bakomye ku bbanga limaze nga temuweereza abantu bano?
ekyo kiina kinene kye kikoze ekitali kituufu eri abantu, naye nga bwe tugamba nti nyama ntono okayana eri mu nkwawa, twebaza Katonda nga bwe tukyabanja emayiro 9 ne federo tukyagibanja n'ebirala tujja kusigala tubibanja paka we byonna binajja, kubanga tulina essuubi ti nga federo ejja ne bino byonna bijja kuggwawo. Eby'abantu 50 bajja kuggwawo, tugendere ddala ne mu kakadde nga tekyali agamba. Dangelo, ng'omuziki tugutadde ebbali, gwe nga omuyimbi, bizinesi ki endala z'okola? Nze ndi muweereza wa Mukama nga mpita mu kuyimba, nga bwe nagambye nti tunoonya bwakabaka bwe na butuukirivu, ebirala byonna bitwegattako, motoka biki byonna bijja Mukama abireeta. Si buli asooka mu Kampala nti wali abantu mikonjo bennina nga beetikka emigugu eyo downtown, keera ku wina eyo ssaawa 11 nannyuka n'akasanvu, ne waliwo abajja mu kibuga ku ssaawa 8 n'agenda ne miliyoni. Nsabye Katonda akugatteko ekisse ekiggula enzigi nga tolwanye. Nze ndi muweereza wa Mukama era mpeereza Katonda mu nnyimba, Mukama mwandagidde ekissa. Mu bulamu buno wabaawo ekintu ekikutuukako mu bulamu n'olaba nga kikukosezza nnyo, kintu ki kyali kutuuseko mu bulamu n'ogamba nti n'olunaku luno Mukama Katonda lwaki oleese olunaku bwe luti? COVID-19 bintu bingi bibaddewo nga tubivvuunuka, naye nze ekintu kya COVID kyansukkako. Guno mwaka nalina show yaliyo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omukaaga, eyo yayiika. Ebintu bingi kuga neebuuza nga yiyi ate ekintu kino kyo nga kinsusseeko. Obunyonyinyonyi bwe tubadde nga tulinnya nga tetukyabulinnya, n'ababadde babulinnya nga bajja eno tetukyabawuliza. Kakati ekintu kino nze kintabudde, okiraba? Wali omu ku bali bategese shows mwaka guno? Yes, yalina kubaayo wali ku Pearl of Africa. Twalaba promoters ab'enjawulo baavaayo nga waliwo akasente akavudde wa pulezidenti ne bagamba nti abali bategese shows beewandiise bafune akantu akabadizibwayo akatonotono. Oli omu ku abo weewandiisa? Nze seewandiisa, omanyi nze ebintu bya Kayisaali mbiwa Kayisaali n'ebya Mukama mbimuwa. Nakuba tooki mu kintu ekyo nga nkirabamu Kayisaali mungi n'enkiwa Kayisaali. Wakuba tooki n'okirabamu ki? N'enkirabamu Kayisaali mungi n'enkiwa Kayisaali akitwale. N'otakiyingira? Saakiyingira, simanyi oba Kayisaali yakyambala yakifunamu simanyi naye nakimulekera. Ennaku zino waliwo okusikagano okwaliwo emabega kwawo muganda waffe Levikson ne munne Laneki ye president w'abayimbi ba gospel, ye president w'abayimbi ba gospel Laneki yamuwa akamotoka munnaayi, naye bwamuwa akamotoka ng'omukulu adde eri agamba buli kye bamugambako nze gwe mulaba nawa Levikson emmotoka katoolwe muwe nga buli kimu ajuliza emmotoka. Olowooza Levikson n'anyiiga n'agamba omusajja omukulu ono emmotoka ye kangi muddizi sifuuka luyimba ate n'aluwandiika. Olowooza kino kitulekawa mu gospel music? Tekyatukola bulungi, naye abantu balina okumanya nti bw'olokoka tofuuka muti, osigala oli muntu. Kyova bagamba nti obulokozi lugendo, weekoona n'osituka okitegeera, bw'abaawo yeekoonya asituke tugende mu maaso. Awo kyeŋŋamba abayimbi bano, abantu bano bombi baagabana 50-50 batya nti Levikson nga ye omuntu yali mutuufu okugamba nti bandaalaasa, ne kati ate nze nandiyagambye nti omuntu bw'agenda naga nti yakuwa emmotoka bujulizi, okitegeera. Naye ate noono bw'agamba nti no nze sikyagala, naye muntu tumuwe ekitiibwa kye ntayagala mulaalaasa. N'oli eyagaba bw'abanga abadde nga agenda, kubanga Laneke gy'avudde wabadde wawanvu, bw'atuuka ku leve egabira omuntu emmotoka si kyangu kyakusirikira, aba alina okugenda n'agamba bannange Mukama nzije wala olaba nange nagabira gundi emmotoka, aba takuvuma naye awa obujulizi olweyo Katonda gy'amugye, awo tumukkirize. Naye n'oli agamba nti sikyagala, naye waddembe munnange, okitegeera. Kati abo baagabana 50-50, naye ekyo kintu kitono nnyo. Levikson muyimbi w'amaanyi nnyo, munene nnyo, nga levo Mukama wamutuusizza alina okwogerwako buli lunaku, nga bwe twogera ku ba Michael Jackson, ba R. Kelly, kubanga ali mu biro ebyogerwako. He's a shining star eri waggulu, buli omu agiraba. Ffe tugenda mwogerako buli lunaku. Mwabasomye ebyawandiikibwa, kino tukiteeke mu kyawandiikibwa ki? Ekyawandiikibwa kye tusobola okutunuulira, tutunuulira Kristo Yesu. Bayibuli egamba nti bw'azaalibwa mu kiraalo ky'ente, abantu yonna gye baali mu mawanga ag'enjawulo bajja nga banoonya omwana. Baana bangi abaali bazaalibwa mu Yerusaalemi mu bifo eby'enjawulo, naye buli muntu yenna abagezigezi bakabaka bajja banoonya emmunye nga bagoberera emmunyeenye.
okitegeera lwaki bagoberera Yesu yali waggulu so Levikson ali waggulu tulina omugoberera tugenda mwogerako kubanga he's a shining star nera neeke naye bwamwogerako amanye nti he's a shining star weteke mbigere bya Levikson nga gwe bajiwa ne bakwogerera nze bwe banjogerera mpulira essanyu kubanga nze nava mu kyalo nga teri ammanyi ne bwe mba mpitawo nga bansongamu olumwe nti woyo Dangelo Busulwa nze namuwa essaati ye yasooka nze mpa n'obujulizi ne njogera ku bantu abampa engatte ezasooka okitegeera Kampala namuyingirira ku kameme ka mmotoka mpa n'obujulizi obwo okitegeera kibaako omuntu gwe kisitula ti ddala bw'oweereza Mukama basobola n'okkuwa emmotoka nga Levikson ti bw'oyagala ennyo Katonda basobola okkuwa n'ennyumba nga bwe bagiwa gundi okitegeera so ekyomukisa omulungi bakwatagana ne batereeza ndowooza buli omu yategeera ensobi ye ne buli omu yali mutuufu era buli omu ate yali mukyamu nolowooza kana akakubagano akabaddewo emabega kwawo mu gospel music ate bannayuganda ensi yonna bwetunulira abantu bali mu gospel balaba nga waliwo bino byokusika omuguwa kiba kitulekawo nga ffe abakkiriza abagoberera music wamu si kirungi n'akatono era nkivumirira naye abantu abaagala music waffe mutegeere nti bano abayimbi ba gospel nabo bantu Mukama yatusaasira ne tulokoka nga bw'asaasidde ggwe n'oli okitegeera naye luno olugendo lwa bulokozi nga tulaba Peetero nga yeegaana Kristo Yesu naye yatambula naye n'alaba ebyamagero byonna naye bwe yalaba ebiso bye baali bamufumita emiggo gye baamukuba gyamutengula n'amwegaana kati ne Dangelo Busulwa ne Levikson n'omuntu omulala musuubire okubaako oluusi kyakoze ekitakujja kukusanyusa naye sigala ng'otambula Kristo Yesu ye mubezi tujja kutuuka e Kanani. Dangelo, you are among the best artists bemanyi mu gospel abayimba olowooza lwaki gospel music bw'abanga agezaako kukuba akaggi n'abaako watuuka ate n'agira n'addirira n'atambula n'abaako watuuka n'addamu n'akwatamu kiva ku ki? Gospel music kifaanagana n'ensi yonna bw'efaanana si Uganda yokka bw'oretinga aba gospel artists ab'e Nigeria aba Sinach ne ba P-Square aba David olaba nga bw'oretinga ba Nicki Minaj ba Jay-Z ne ba Kirk Franklin era olaba nga waliwo enjawulo kakati Uganda si ya njawulo bantu bagenda bagamba gospel music yasinga Kenya abantu abayimba music wa gospel Kenya si balokole okitegeera bantu abayimba obuyimbi ku Katonda niye abayimbi abalokole abayimba gospel music Kenya era si bamaanyi nnyo era ekyo kiri world over wano kiringanga tugeze Jose Chameleone oba mwami Bebe Cool yayimba olima nti talimba Yesu ne lukwatayo nnyo ne si gospel artist okitegeera era lukwatayo lwo naye ne lusinga era kuzaaba gospel ababeerawo ekiseera ekyo so ekyo tokyewuunya era omuyimbi wa gospel bwe weeraba ate nga kye bayita superseding bali beerako mu ndabirwamu weebuuze naye nkyali muyimbi wa gospel oba ekyo sigumya bano abanafu bagambe nti tulina kubeera banafu bwe tutyo naye ekyo bwe kiri ekyo ensi yonna bwetyo bweri. As we are winding up, any message to your fans? Ninda nga tunagenda kusibira ba fans bo. There is a song Big Daddy. Ani yawandika oluyimbo? Ennyimba zonna nze nziwandiika n'omwoyo wa Mukama. Wazewandikira? Yes sebo. Gwe ng'omuntu okimanyi nti Big Daddy luyimba lw'amaanyi. Buli luyimba lwonna Mukama lwampadde mmanya nti lw'amaanyi era y'ensonga lwaki nduyimba. Ova ku ki okuyimba Big Daddy? Big Daddy Katonda wange munene gwempeereza w'amaanyi akoze birungi era bw'oli oluyimba olwo mpaamu obujulizi nti yanzija mu kyalo paka Kampala street n'ennyingira sente ne tuzinoonya gundi twazikubye we are fatty boys them girl kakati mpa obujulizi nga ndaga nti I serve a big daddy. My God is a big daddy. A big daddy yo, my everything yo. Ayagala chimu kunkula nyo nze. Kwagamba munene nyimba ku bunene bwe ku bulungi bwe ebintu byakoledde banneiba bange byakoledde abantu abandaba wano bingi. He's a big daddy tata w'amaanyi nnyo. Dangelo bwe tutunulira bazadde bo bali bonna. Tata wange yafa 2007 mama wange waali okuze ne maama ng'omulenzi ng'akuze ne maama kyejo kiki wakula nakyo gwe ng'omulenzi wakula n'ekyejo wakula ne maama ono agamba nti oti maama byonna yabikolanga naye ekyejo kyo nakati mwekiri nkiina
era bw'okyogerako olwo oba ontanudde kyegyo nkikola yabo emba ngenze ewaka eyo mama musumbuwa nnyo mba bebi oba mamizi boy. Yes, bebi bino mbasi mba mukutibula butibuzi ebirala mba sibimanyi. Wanyisebo mba mukutibula butibuzi ebirala mba sibimanyi. Ne mama akimanyi to ne. Era naye akinteekamu. Ewako inayo baganda bo. Yes, gye bali. Oli wakume. Ndi wakuna. Ekyo kikolera mu kifo ekyo kyolimu. Njiko ate ntibula nabo ne bagana ngo otibudde leero. Bwe tuba tuddayo oluusi nga tuvayo mu kyalo tudde banga naye leero osusizza nti kakibalume. Okwewano oba otuuka ne mama nakusulako ne kubisa. Weebale nnyo. Kamera oluusi nkalya ntudde awo ku mubiri gwe. Ntibula. Any message to your fans nga tumaliriza baka kiboyinza obbaweereza. Yes, Bible egamba Yokaana essula y'omunaana y'olwasatu mu mukaaga nti kubanga omwana bw'alimala obbafuula ab'eddembe mulibeera baddembe ddala. Ekigambo kye nsobola okubagamba nti mwekwata omwana Yesu abafuule baddembe mubeere baddembe ddala abawe eddembe mu bizinesi zammwe abawe eddembe mu maka gammwe mu byonna bye mukola. Yokaana 8:36 ndubawadde mu linnya lya Yesu. Dangelo, waliwo abaana basista baffe bambi abakolera mu nsi z'ombawalabu abangi bali mu kubonaabona babayisa bubi embeera gye balimu mbi nnyo nnyo naye njagala baweereze special prayer ng'egenda eri bo abamu babeerawo nga bawa emmere enzizeemu gye baliddemu ne basuula awo bali mu kubonaabona naye bagamba buli muntu yenna ave bawe essaala ng'eri so special. Yes. Abasisters abo waliwo ensonga lwaki Mukama ndeese wano olwaleero okwogerako gy'oli. Isaaya 6:1 egamba nti golokoka yaka kubanga omusana gwo gukuviiriddeyo. Njagala mwannyinaze ogolokoka oyake mu kusaba okkirize Katonda okukyusa obulamu bwo. Waliwo ensonga lwaki wava gye wava okutuuka awo naye bw'osigala nga weebase oyinza obutava wantu awo. Mukama yakimanya n'ayogera ne Isaaya. Isaaya agamba abantu be gwe muntu Isaaya gwe yali agamba nti golokoka yaka. Isaaya 6:1 kubanga omusana gwo gukuviiriddeyo omukisa gwo gutuuse ekisa kyo kituuse okuva mu kifo ekyo. Mukama akuggyawo mu linnya lya Yesu akutuuse woyina okubeera era ekitiibwa n'ettendo tunakimuddiza teweerabira. Soma Isaaya 6:1 yonna egenda kukunyumira egenda kukuwa amaanyi ogolokoke oyake kuba omusana gukuviiriddeyo. Bw'otaagolokoke guyinza obutayaka ne bw'onooyaka bw'onoogolokoka gugenda kwaka mu linnya lya Yesu. Omwaka guno bw'obanga osumulula omukisa tandikira kunze nsaba kimu Mukama bw'obanga okola tandikira wange. Awo wenyini Dangelo Busulwa twakulabye ku mukolo gwa Wiziri ng'okuba abantu b'omuziki gwe ne Pastor Bugembe. Soko tumiza omukolo gwa Wiziri gwabadde gutya mwama nga tujja wali mu maaso wenjagala. Emikolo mingi njiridde ate nsuubira nkyali emirala naye tuwalidde omukolo gw'abaana. Omuvubuka ono namusisinkana mu kibuga emyaka mingi nga twakava mu kyalo nga ye King Wesley nga nebuuza King Wesley kimugwana. Omwana yakoze omukolo era nze nkimanyi basubiddwa nnyo nnyo ddala. Omukolo gwatambudde bulungi abayimbi ne muyimba okuyitiriza era twalidde nnyo ne tunywa nnyo ne tunyumirwa nnyo. Mukama abempeera abalongo first time. Dangelo Busulwa oyimbye emikolo gy'ono ogiyimbye ku nsi oba ndowooza ne mugulu oliyimba naye owaaye oguwo gwadde twale Pastor Bugembe nga adduka Ekimuli bakimuwadduka era tebakimpadde kitegeeza nze sinnatuuka. Yindako kirabika sinnatuuka ate gwe walabe bakimpa Ekimuli bakiwadde mukulu wange era ffe tumulinze. Mukama wange gwe kasita ogira bwoti ate nze lwaki mukulu wa mwoyo ebintu byobakolera ku byokuwasa addukira eri. Yetegereza tayagala kusobya yetegereza. Kati mbunamwe mulinda mukulu awase ate oyinza okumubuuka kati oli adde King Wesley kati ono Pastor ate Dangelo wenyiga waawo nakulindamu. Leka kwebuzaabuza okuleka mmwe bafaanyi omukyala gyali muyina naye soyinza mugira olina okulindako bano basopaiteewo nange oba omuyita muyembe olinda yengere ate kisoboka yayengera anti kati atuusizza atuusizza naye agumiikirizeeko bakulu bakama baffe basooke bayitewo.
tomanyi nti ne ku mikolo basooka bali ku high table nemmere ebaweeri kimanyi nti n'omuntu akubira engoma n'ozina kituufu naye kati following order bayinza okukugobya kuponi naye lwaki abayimbi ba gospel bano lwaki timwagala kuwasa kuba Mbaga okuwasa ffe tusinga okwagala kubanga ffe ffekka abamanyi laavu waliwo omuntu nga toli muyimbi wa gospel ng'omanyi laavu laavu eri mu bitabo bya Katonda ffe tubisoma tubisulamu tubisiibamu ffe tutegeera laavu omuntu andika okunoonyereza ku bawala abadde etinze ku basajja abayimbi ba gospel obabuuze kiri kitya ojja kuwulira amaziga ge papamu babanga ekintu tekyata kubanga omuntu yenna alina kubeera na muyimbi wa gospel laavu mwagitegeera nnyo ekisusse byawandiikibwa Katonda kwagala God is love oba bwe mubeera mu laavu abakyala mubagirayo nnyo chapter verse za mu Bible Katonda kwagala kakati tosobola kubeera ye ate nga tomanyi love era nkubuulira ffe tabbo yennyini kati omwaka ogujja ndowooza kigwa kiina okuggwa omwaka ogujja kwa Pastor Bugembe yatugambye nti agenda kugira immediately wano eno tulina John Mary yasooka Pastor Bugembe agirawo nange era nzije Pastor Bugembe twamulabye adduka Ekimuli bakimuwakkiriza yakikutte n'akikkiriza era n'atugamba nti tuli mu mwoyo abakimuwadde bali mu mwoyo naye muzuukuse mugambe taata ffe tulinze gwe gwatusibye yazuukuka dda era mugambe tukulinze nange muzeeyi koogira bwe panze sibaddamu nange mba sibaddamu emikolo gy'abayimbi ba gospel mizibu gibeerayo ate mu covid muno bakoze nnyo emikolo mwoyo wa Mukama abadde ayogera genda n'oyo mu scientific awatali bantu nga mwoyo wa Mukama agamba genda n'oyo nga tukola lwaki era muno omuntu atali bantu bayibuli egamba nti abo bokka abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda kati fe abaana ba Katonda waayogerera olaba bwe nyambadde wano eyinza kubeerayo enkya anti aba ayogedde naye obeera smart engoye z'emikolo zonna ozambadde ozimazeeyo kati olw'okumukolo tugenda kwambala ki kijja kuba kisufu nze ndi mba mikolo Dangelo Busulwa mikolo niŋŋanga bimuli buli wamu wonna bansanga buli mukolo nze nakati nzingenda mu mikolo sawaza kijja kuba kitya ku lunaku olwo ekyo kyo bakyesunge Mukama ajja kispicinga bulungi walabye Wiziri ng'akuba amazina n'omugole n'amulekawo n'adda ebbali ne bamujjukiza waayo omugole wuuya kubanga yabadde asanyu he serves a big daddy Katonda yamukoledde ebyekisa mu covid muno when people are complaining nga ye Mukama amuelevatinga toyinza butasanyuka yes ndowooza nti omukonvinsinga abawala ne bakkiriza ne bagamba owaayi kuba buli w'omugamba kimubiri Katonda ajja bikola Katonda agenda bimaliriza naye era abimaliriza ssebe tewakirabye teyakimaliriza era abimaliriza tetulimba we don't convince women tukonvinsinga omukyala omu n'akitegeera nekibeera era wakirabye ekintu kyaweziri ekyo nno kyazirisizza bangi bagaye nga kiwedde nga kiggwa nga bakiggwera ddala kyawedde kati nga teriyo ambassador Tony yakuba Embaga yaggwa wali omu ku bo waliko nakulako mu bifaananyi yes nali best man we obadde bannaye bafaani tubanja wasa tosobola kwawukanya Dangelo Busulwa ku mukolo era emikolo gyokka kiri ku likodi era kati ate mwoyo wa Mukama yaŋŋambye nnyimirizeemuko omukolo kwemba Mukama alina engeri gyagukolamu ebyenjawulo emikolo gye mbaddeko senga ojja onooginoonyereza Mukama agisitula n'agiteeka wala ekissa Katonda buli muntu amuwa ekintu kye kati Dangelo Busulwa mikolo mikolo of course bamuyise Dangelo Busulwa abagala music wa gospel bwe twogera ku Dangelo basoogedde luyimba lwe you know his song bali bwe tubadde celebrity track extra YouTube subscribe ojja kuba ng'ofuna ebisingawo ku bino n'ebiddako ngenda kuba nga mukomya nga tulina time emala tunyumye ku gospel nze siri mulokole naye njagala wetunaaviirawo nga ndokose nsobola olokoka ndi mulokole already kikubeeko mu linnya lya Yesu kikubeeko mu linnya lya Yesu tetwazaalibwa tuti naye kisa kya Katonda kikutomere kale bibyeserifayina mbeere bulungi mweraba